Professor Lawrence Muchibi yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo ku myaka egiwerera ddala 69 egy'obukulu. Ono abadde mikwano gye ssaako n'ab'eŋŋanda bagamba nti abadde atawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali ekibadde kimubala embiriizi okumalira ddala akabanga kanene. Omwaka guwedde Muchibi ono yafuna akabenje bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro Novic Hospital wano mu Kampala, kyokka ateera embeera bwe yagaana yatwalibwa wano ku muliraano Kenya okusobola okufuna obujjanjabi obusingawo. Ono oluvannyuma yasobola okusuuka bw'atyo n'akomezebwawo kuno. Okuva ku olwo abadde musajja alaga nti akyali mugumu okutuusa lwe baamuddusizza mu ddwaliro lya Novic Hospital gye yafiiridde olunaku olw'eggulo. Ono wafiiridde ng'obulamu bwe bujjudde ekitangaala anti yawangudde emidaali egy'enjawulo omuli ogw'abazira oguyitibwa Nalubaale Medal era yaweebwako n'omudaali oguyitibwa Independence Medal of Uganda olw'emirimu egy'ettendo gy'akoledde mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Lawrence Muchibi wafiiridde ng'akoze emirimu egy'ettendo mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Ono nga yabadde omutandisi wa yunivasite emanyiddwa nga Central Lawrence University esangibwa e Mengo ssaako n'amasomero agamanyiddwa mu ggwanga agagwa mu kkowa lya Central Lawrence Schools and Colleges of Uganda. Muchibi waviiridde mu bulamu bw'ensi eno ng'ono yalondebwako ng'omuntu eyali asinze okusiga ensimbi mu ggwanga lye era ng'amasomero ge gabalibwamu ku agaataano agasinga okubeera n'omutindo mu ggwanga. Okumanya ono abadde musajja mmekete abadde ajeregajerega abamusekerera olw'endabika ye nti olw'ensonga alina ssente. Wabula ng'omwami ono atera okubaanukula nga ye bw'asaanidde okuleka omukululo emabega ogunaamujjukirirwangako. Ono teyateranga kwogerako eri bannamawulire wabula alabikako lumu nga yeewozaako ku byali bigambibwa nti amasomero ge gaali geenyigidde mu kubba ebigezo. Bo bayinza okugamba nti atusasula bubi oba tusasula bulungi. Nze ku lwange mbasasula nga gavumenti bwe yandibadde basasula wala yonna nga okusinziira ku maanyi gaabwe ge baba bataddemu n'obasasula. Okusinziira ku bifulumiziddwa olunaku olw'enkya ajja kusabibwa mu maka ge agasangibwa ekitemo olw'ennaku lwokusatu omubiri gwe gutwalibwe ku lutikko e Rubaga okusobola okuba nga gusabirwa. Bw'anaavaeyo ku ssaawa 9 ez'emisana ajja kutwalibwa ku St. Lawrence University esangibwa e Mengo ku kayanja ka Kabaka ate era bw'anaavaeyo ku lunaku olwokuna wakutwalibwa ku ssomero lye erimanyiddwa nga London College Nansana abayizi n'abazadde gye banaamukubirako eriiso evvannyuma wamu n'okumusabira. Ono ateera olunaku olwokutaano wakutwalibwa ku kyalo Katende gy'ajja okuba nga agalamizibwa ku ssaawa 9 ez'olweggulo. In a place so dark you couldn't feel the light reaching for you through that stormy cloud. Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Now here we are gathered in our little home